Lwokuna lwa wiiki eno ekibiina ki NRM lwe kyategeka akamyufu kaakyo okulonda abagenda okukikwatira bendera ku bifo bya paalamenti mu kalulu akajja aka 2026. Kyokka ebyavudde mu kamyufu byalaze nga baminisita ab'enjawulo ko n'ababaka abaliko bwe baakubiddwa obubi n'enkoona n'enywa. Abamu ku baminisita abaameggeddwa akalulu kuliko Musa Echweru, David Bahati, Moriku Kaduchu, Godfrey Kabyanga, Peace Mutuuzo, Ross Lily, Jennifer Namuyangu, Bwino Kyakulaga n'abalala bangi. Abamu ku baameggeddwa ne gye buli eno tebannakkiriza byavuddeyo era nga bangi bateekateeka kubiwakanya. Singa okulonda kwabayewo twafuna results eddabayeyo baadita mu Tally Center basomedde bayirewo okuba oti that is the game. Mu politics ojam, some you win, some you lose, that's okay. Aye bano baje ku manufacturing results ebyo so tosobola kwa musi collecting evidence buli kimu twataako buli kimu kye twetagisa twaweza petition katulinde pegano petition asa ku nsonga otuneyo ne kubira enduulu ne president kino akimanye tiwaliwo abantu abagala okuvumisa gavumenti yaffe ate nga weebali bakola bafuna n'emisaala. Kyokka ekibiina kizzeemu okulabula abantu baakyo obuteetantala kwesimbawo ku bwannamunigina ng'abanaakikola bajja kuba bajeemedde abakulu. Twobanga olina okwemulugunya ensonga muzeete mu kakiiko akateekeddwawo bwe kanaasala obubi n'eyo level tunaagituukako ne twetegereza lwaki ekyo kibadde bwe kityo. Obeera memba w'ekibiina oba otambulira ku mateeka g'ekibiina kye gagamba. Bw'oba toyagala kugatambulirako ate ng'oli memba kati oba bubeera bujeemu oba ebeera mpisa mbi. Tubuuzizza abalondoola ebyobufuzi lwaki ku mulundi guno ababaka abaliko ne baminisita bangi baagudde mu kamyufu. Kabonero akabadde kalaga nti abantu tebabadde bamativu n'enkola za gavumenti mu bitundu byabwe. Abantu bano babadde bagezaako okutuusa eddoboozi nti bassebo obuweereza obw'embeera ez'abantu tetubulaba mu bitundu byaffe. Inatutumu babadde nga banyigiriza abantu nga bakozesa obuyinza naye nga tebalina tutumu. Omulundi guno ogenda okwetegereza nga abantu bavudde ku by'obuyinza abantu bebadde bakozesa baagala omuntu waabwe gwe baagala. Dr. Lulume Bayiga nga mbaka wa Buyikwe South aliko agamba nti amateeka abamu ku banne ge bayisa gye buvuddeko gandibanga ge gabazaalidde ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko. Kyali tekisosola oba oli wa movement oba oli wa opposition gwe walondo otya UCD bwewa abantu emmwanyi zaabwe zibaveeko ye oba nedda. Ekyo kyabadde kimu. Ekyokubiri abantu balaba bulungi nti ne ba ministers n'ababaka beeyisa bubi naddala bwe kyatuuka ku kibba mabaati agali gagenda Karamoje ag'akatabalika akalamba. Akamyufu kano era keeyolekeddemu obuvuyo obw'amaanyi mu mbeera gy'oyinza okuyita ey'okufiirawo. Wabaddewo okwebuuza obanga bino byonna bikolebwa mu linnya lya kwagala kuweereza bannayuganda oba kwe kusaba okukassa ekinnoomu ng'abeesimbyewo. Kati ebyobufuzi bitunuulirwa nga ekkubo lyokka erisigaddewo omuntu gw'asobola okubbulukukira oba okuwonera bw'abeera ng'ebyenfuna biganye okutambula obulungi. So si nti balwana batuuse obuweereza mu bantu. Okulwanagana okubeerawo mu paalamenti ebiseera ebisinga abantu ne batuuka n'okutta bannaabwe kubanga paalamenti mulimu era eriyo akasimbi akawera. Kino njagala nkikubuulire kubanga omuntu okwagala okuweereza lwaki oba oyagala otireko munno. Guba mululu n'endowooza kakati eyayingira mu bwongo bw'abantu baffe nti bw'oyingira paaliyamenti ebibyo biba biwedde oba otuuse. Service delivery tebakulimba. Tuli mu competition eyebyo bye tulowooza nti biyamba ffe so si bye biri ebiyamba abantu. Waliwo n'abo abalowooza nti ebyeyolekedde mu kamyufu ka NRM kyandiba ekituuza nga mu kalulu ka bonna embeera yandyongera okusajjuka ne tuva wambwa waayotera ne tudda gonja waakalira.